Popin Media. Ibrahim tulina omusambi Ombrucho Innocent Mensa oyo asambira ku Muwambo United ndowooza mwabalabye nga batwala ekikopo. David Obamas owa Kisumu United oyo budde yabadde yagala kumenya banka netubagamba musaaga bwe tuba tubagala ekikopo tulina okubeera nabo. Tulina omusambi Bagenda Benon oyo naye wa Volcano akyalina emipiira era ng'oyo naye twamugye ku ssaza ly'Ekkoki Salimak. Tulina omusambi Osman Mayanja oyo sizoni ewedde yaliwo buddu yabadde yagala naye kumenya bbanga ne tubagamba musaaga. Tulina omusambi Sekide Alphonse, tulina omusambi Kemis please oyo ye byenjogera tabitegeera. Please Kemis come over. Kemis come over. Yes. Tulina omusambi Mukembo Sadati asambira ku ttiimu ya Mayiri oyo twamugye ku ssaza lya Bulemeezi. Oyo tabadde tasambye abadde alinamu obukosefu okuva Mutinda United amagola gegateeba. Tulina omusambi Muchiri Sharafa oyo wa St. Lawrence University kwabadde naye yaliwo oyo champion wa Amigos baze mu Lijoni. Tulina omusambi Sebunya Isaac ogwo mumanyinga Ozil oyo naye ali ku ttiimu ne sizoni ewedde yaliwo twamugya ku ssaza ly'Ekyaggwe. Tulina omusambi Alere Ambrose asambira ku ttiimu ya Proline oyo naye wa St. Lawrence University. Tulina omusambi Tireijuka Ronald okuva ku ttiimu ya Kira ogwo mumanyinga Roni ndowooza byakola sizoni ewedde mwabirawo waali. Tulina omusambi Kafumbe Colin oyo naye wa Masaka City ne sizoni ewedde yaliwo era nakati akyaliwo ajja kubikola. Tulina omusambi Salimu ab'ebuddu babadde bagamba mutuddize omusambi waffe ne tubagamba musaaga ne tubagamba is not for sale. Tutambulira Mesuli agenda tutwaza ekikopo. Tulina omusambi Senyonyo Julius naye goalkeeper oyo twamugye Gomba naye taliiwo ali ku Boma. Basaba ne banyabo byenjogera bye bituufu kubanga nze kasobyani w'ebiwandiiko kubanga license weeziri. Nuwangaba Jackson Kirekayanga tulina omusambi Nsibirwa Godfrey naye wa Kirekayanga. Tulina omusambi Semwogerere oyo naye wa ttiimu ya Mayiri waali. Tulina omusambi Salidems naye wa Kirekayanga naye Kirekayanga. Tulina
Luchamzi Skills oyo nga yeyalese tiimu ya Black Powers mu Super League yeyatuta ekikopo ate naye lwakuba taliwo essaawa assistant coach waffe coach Sadiq Sempigi owa Kigezi Homeboys oyo ye tiimu yabadde ey'okubiri nga beevuganya ne head coach waffe oyo naye yaleese tiimu ya Kigezi mu Super League. Kakati ndowooza mulaba bakochi be tulina coach Afan Ikoba Niger Stars, fitness coach Masa owa Polisian oyo naye yakwasaganya bya fitness. Tulina Kidsman Kamulima Nicholas oyo naye akola ne coach Skills ku tiimu ya Black Powers. Ali wansi wa manager Andrew Setito mutuulo. Netubeera ne abasawo babanjudde Marvin Sebadduka ne Nakabugo Lilian basawo ba tiimu basabo ne banyabo mukkirize tusuubiza abawagizi baffe bonna nti tugenda kusobola okompitinga omwaka guno ate era nga tuli wamu wakati ffenna tuze wamu mu kampu tugenda kusobola okukola ekisingawo maki zaffe zonna eziddako tubakunga bonna mujje mutusapootinge mutuzeemu amaanyi tusobole okutuuka ku ntikko. Nze nsuubiza nti buli kimu tujja kikola nga kya mugundu era mbasuubiza guno omwaka ekikopo kiwunya Bugerere lwalirwa amaanyi nnyo naddala ebyatuuka ebuvuma naye nyongera okwebaza okuba nti temutiirira tiimu yaffe era nga mutulaze nti mugenda mujje mu bungi ne sizoni eno era twongere okuba nga olutabalolo tulutwala mu maaso bwetaavu bukyali bw'amaanyi unlike last season nti budget yaffe yali lower oba expectations zaffe tezaali ngenzi season eno kuba ku luno twagala kutwalira ddala ngabo luli we fell short by 1 game week naye omulundi guno abasambi betukansizza n'abasambi betwali nabo season mwabalaba abaana baffe nti basamba omupiira mungi gwe mwali mutabasuubiramu ne bagusibitinga paka ku luzanyo olukomerero lw'akamalirizo nti netusobola okusamba ekiso ekyokusatu era nga twakwata ekifo ekyokuna means nti twazanya emipiira gyonna abatendesi betulina mubalabye ebyogeddwako coach Skills tute kilabu ya Black Power n'agijja mu big league agitwala mu super ne coach Sadiq Sempigi naye wali wano naffe naye kilabu ye yatendeka nayo esobodde okusumusibwa n'abazanyi baffe era nga tubagambye nti bonna balungi betegerezebwa bulungi nti tusuubira nti tugenda kuforminga a pact that is going to send us to glory this season. Tubeere wamu ne tiimu tugitambulireko tugiwerekere first round tulina emipiira egy'okufuluma esatu naye fawasooka okukyaza kooki then tufulume emirundi ebiri tukyaze Butambala yatuddemu tufulume. Mbasaba tubeere tiimu yaffe abantu bazeemu amaanyi tugenda kuba nga tuwangula neyanza nnyo era enyanduzi. Minisita yatuwandiikidde amabaluwa abamyuka b'amasaza ffenna abalondoola ebyemizannyo. Tugenda Katikkiro atuwe ebiragiro ebisembayo ebikakali bye tunaatambulizaako omupiira gw'amasaza guno okwetoola Buganda yonna. Era bw'anaamala ajja tusiibula tugende tutandika okuyiriba okutuusa tunaakomekkereza olutabaalo luno. Tusaba mutusabire olunaku lw'enkya Buganda etuta mu butongole tutandike okuyiriba n'abasajja. Njagala okwaniriza abantu mwenna naddala abazze okuzannyira ttiimu yaffe ey'e Bugerere mwebale kukkiriziganya na lukiiko lwaffe ne mujja okuzannyira Bugerere. Tuliddemu ab'enkima bangi bassebo nange alondola omupiira guno w'essaza ndi wa Nkima n'olwekyo muzannye bulungi nnyo ekiganja kukireme kugogerwa. Ab'enkima mbaagala nnyo n'ow'envuma naye abadde ayogera naye ekintu kyeraze kyokka nti ku luno Enkima yegenda okuzannyira Bugerere ekikopo. Njagala okwebaza mukulu wa Andrew
Sekitto banekambalaga Andrew Sekitto abamu bagamba ate temukyusiza ne tugamba ttiimu bwebanga ewangula tosobola kukola ki kugikyusa kati Andrew Sekitto sebu yo twabaddiza omupiira guno ng'akasimbo k'okututusa Namboole era twabaliramu essuubi nti bwe munaaba mutuwadde omukisa okubanga ekikopo kisalasezibwa ndowooza tujja kubasimbira ekiroowa ekisembayo mukole nnyo. Njagala kwebaza muwala wange ono Masejjuuko jangu ono webbaale munnange ono weggalira eyo Baale constituency